Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu. Ne bamusanga ng'akyaliyo. Ne bavunnama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti, kikolwa ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkana nange obukulu ayinza okulagulira ddala? Yuda n'ayogera nti, tunaagamba tutya mukama wange? Tunaayogera tutya? Oba tunaawoza tutya? Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Laba, tuli baddu ba mukama wange. Ffe era n'oyo alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe. N'ayogera nti, kitalo nze okukola bwe ntyo. Omusajja alabise nga alina ekikompe mu mukono gwe y'anaaba omuddu wange. Naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe. Yuda n'alyoka amusemberera n'ayogera nti, ayi mukama wange, nkwegayiridde, omuddu wo ayogere ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okubuubuukira omuddu wo, kubanga oliŋŋanga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti, mulina kitammwe oba muganda wammwe? Naffe ne tugamba mukama wange nti, tulina kitaffe, mukadde, n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye, omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigaddewo yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. Naawe n'ogamba abaddu bo nti, mumundeetere mukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti, omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kubanga bw'ayereka kitaawe, kitaawe alifa. N'ogamba abaddu bo nti, mwana w'abo mmwe bw'ataliserengeta nammwe, temuliraba nate maaso gange. Awo olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange. Kitaffe n'ayogera nti, muddeeyo nate mutugulire akamere. Naffe ne twogera nti, tetuyinza kuserengeta. Omwana w'abo ffe bw'anaabeera wamu naffe tuliserengeta, kubanga tetuyinza kulaba maaso ga musajja, omwana w'abo ffe wabula ng'ali wamu naffe. Omuddu wo kitange n'atugamba nti, mumanyi nti mukazi wange yanzaalira abaana b'obulenzi 2, omu n'ava gye ndi. Ne njogera nti, mazima yataagulwataagulwa, nange sikyamulabako. Era bwe munanzijako n'oyo akabi ne kamubaako, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Kale kaakano bwe ndijja eri omuddu wo kitange, n'omulenzi nga tali wamu naffe, kubanga obulamu bwe busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi. Olulituuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo, alifa, n'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitaabwe mu magombe olw'okunakuwala. Kubanga omuddu wo ye yeeyimirira omulenzi eri kitange nga njogera nti, bwe sirimuleeta gy'oli, nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zonna. Kale nno, nkwegayiridde, omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukire wamu ne baganda be, kubanga ndyambuka ntya eri kitange n'omulenzi nga tali wamu nange, nneme okulaba akabi akayituuka ku kitange. Olubereberye essuula 45. Awo Yusufu n'alemwa okuzibiikiriza mu maaso ga bonna abayimiridde okumpi naye. N'ayogerera waggulu nti, mufulumye buli muntu bave gye ndi. Ne wataba muntu ayimiridde naye Yusufu bwe yali yeeyolekera baganda be. N'akaaba n'eddoboozi ddene
Abamisiri ne bawulira, n'ennyumba ya Falaawo n'ewulira. Yusufu n'agamba baganda be nti, nze Yusufu, kitange akyali mulamu? Baganda be ne batayinza kumuddamu kubanga beeraliikirira mu maaso ge. Yusufu n'agamba baganda be nti, munsemberere mbeegayiridde. Ne basembera. N'ayogera nti, nze Yusufu muganda wammwe, gwe mwatunda e Misiri. Ne kaakano temunakuwala, so temwesunguwalira kubanga mwantunda muno. Kubanga Katonda ye yankulembeza mmwe okuwonya mu kufa. Enjala yakamaze mu nsi emyaka 2, era ekyasigaddeyo 5, gye batagenda kulimiramu newankubadde okukungula. Era Katonda ye yankulembeza mmwe okubawonyeza abalisigala ku mmwe mu nsi, n'okubalokola muleme okufa mu kuwonya okw'ekitalo. Kale nno si mmwe mwansindika muno wabula Katonda. Era yanfuula kitaawe wa Falaawo era omwami w'ennyumba ye yonna, era omukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Mwanguwe, mwambuke mugende eri kitange, mumugambe nti, omwana wo Yusufu bw'ayogera bw'ati, nti Katonda yanfuula omwami w'e Misiri yonna. Oserengete ojje gye ndi, tolwawo. Era onootuulanga mu nsi ey'e Goseni. Naawe onoobeeranga kumpi nange, gwe n'abaana bo, n'abaana b'abaana bo, n'endiga zo, n'ente zo, ne byonna by'olina. Era naakuliisizanga eyo, kubanga ekyasigaddeyo emyaka 5 egy'enjala. Oleme okwavuwala gwe n'ennyumba yo ne byonna by'olina. Era laba, amaaso gammwe galaba, era n'amaaso ga muganda wange Benyamini ng'akamwa kange ke koogera nammwe. Era mulibuulira kitange ekitiibwa kyange kyonna mu Misiri bwe kiri, ne byonna bye mulabye. Era mwanguwe muserengese kitange mumuleete wano. N'agwa muganda we Benyamini mu bulago, n'akaaba amaziga. Benyamini n'akaabira mu bulago bwe, n'anywegera baganda be bonna, n'akaabira ku bo. Oluvannyuma baganda be ne banyumya naye. N'ebigambo ebyo ne biwulirwa mu nnyumba ya Falaawo nti baganda ba Yusufu bazze. Ne bisanyusa nnyo Falaawo n'abaddu be. Falaawo n'agamba Yusufu nti, gamba baganda bo nti, mukole bwe muti, muteeke ebintu ku nsolo zammwe, mugende muserengete mu nsi ya Kanani. Mutwale kitammwe n'ennyumba zammwe mujje ewange. Nange ndibawa ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri. Era munaalyanga obugimu obw'ensi. Kaakano olagiddwa, mukole bwe muti, mutwalire abaana bammwe abato ne bakazi bammwe amagaali mu nsi ey'e Misiri. Muleete kitammwe mujje. Era temulowooza bintu byammwe, kubanga ebirungi eby'omu nsi y'e Misiri byammwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Yusufu n'abawa amagaali nga Falaawo bwe yalagira, n'abawa n'entanda ey'omu kkubo. Bonna n'abawa buli muntu ebyambalo eby'okukyusizaamu. Naye n'awa Benyamini ebitundu eby'effeeza 300, n'ebyambalo eby'okukyusizaamu engeri 5. Naye kitaawe n'amuweereza bw'ati, endogoyi 10 ezeetisse ebirungi eby'omu Misiri, n'endogoyi 10 enkazi ezeetisse eŋŋaano n'emmere n'ebyokulya kitaawe by'alirira mu kkubo. Bw'atyo n'asiibula baganda be ne bagenda. N'abagamba nti, mwekuume
muleme okuyombera mu kkubo. Ne bayambuka ne bava mu Misiri, ne bajja mu nsi ya Kanani eri Yakobo kitaabwe. Ne bamugamba nti, Yusufu akyali mulamu, era ye mukulu afuga ensi yonna ey'e Misiri. Omutima gwe ne guzirika kubanga teyabakkiriza. Ne bamugamba ebigambo byonna ebya Yusufu bye yababuulira. Kale bwe yalaba amagaali Yusufu ge yaweereza okumusitula, omwoyo gwa Yakobo kitaabwe ne guddamu amaanyi. Isirayiri n'ayogera nti, Kinammala. Yusufu omwana wange akyali mulamu. Ndigenda okumulaba nga sinnafa. Olubereberye essuula 46. Isirayiri n'atambula ng'atwala byonna bye yalina, n'ajja e Beeruseba, n'awaayo ssaddaaka eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri mu kwolesebwa okw'ekiro nti, Yakobo, Yakobo. N'ayogera nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, nze Katonda, Katonda wa kitaawo. Totya kuserengeta mu Misiri, kubanga ndikufuulira eyo eggwanga eddene. Ndiserengeta naawe mu Misiri, era sirirema kukuggyamu nate. Era Yusufu aliteeka engalo ze mu maaso go. Yakobo n'agolokoka n'ava mu Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne basitulira Yakobo kitaabwe n'abaana baabwe abato n'abakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okumusitula. Ne batwala ensolo zaabwe n'ebintu byabwe bye baafuna mu nsi ya Kanani, ne bajja mu Misiri, Yakobo n'ezzadde lye lyonna awamu naye. Batabani be n'abaana b'abatabani be wamu naye, bawala be n'abawala b'abatabani be, n'ezzadde lye lyonna be yatwala naye bwe yagenda mu Misiri. N'amannya g'abaana ba Isirayiri abajja mu Misiri, Yakobo ne batabani be ge gano: Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne batabani ba Lewubeeni, Kanoki ne Paalu, ne Kezulooni ne Kalumi. N'abaana ba Simyoni abasajja, Yemweri ne Yamini, ne Okadi ne Yakini, ne Zokali, ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Ne batabani ba Leevi, Gerusoni, Kokasi ne Merali. Ne batabani ba Yuda, Eri ne Onani, ne Seera ne Perezi ne Zeera. Naye Eri ne Onani baafiira mu nsi ya Kanani. Ne batabani ba Perezi baali Kezulooni ne Kamoli. Ne batabani ba Isakaali, Toola ne Puva ne Yobu ne Simuloni. Ne batabani ba Zebbulooni, Seredi ne Eroni ne Yaleri. Abo be batabani ba Leeya be yazaalira Yakobo mu Padanalaamu, awamu n'omuwala we Dina. Abaana be bonna abasajja n'abakazi baali obulamu 33. Ne batabani ba Gaadi, Zifiyoni ne Kaji, Suni ne Ezeboni, Eri ne Alodi ne Aleri. Ne batabani ba Aseri, Imuna ne Yisuva, ne Isuvi ne Beriya, ne Seera mwannyinaawe. Ne batabani ba Beriya, Keberi ne Malukiyeri. Abo batabani ba Zirupa
Labani gwe yawa Leya omwana we, era abo be yazaalira Yakobo bwe bulamu 16. Batabani ba Lakeri mukazi wa Yakobo, Yusufu ne Benyamini. Era Yusufu n'azaalirwa mu nsi y'e Misiri Manase ne Efulayimu. Asenasi omwana wa Potiferi kabona we Oni be yamuzaalira. Ne batabani ba Benyamini, Bera ne Bekeri, ne Asuberi ne Gera, ne Naamani, Eki ne Losi, Mupimu ne Kupimu, ne Aludi. Abo be batabani ba Lakeri abaazaalirwa Yakobo. Obulamu bwonna bwali 14. Ne batabani ba Ddaani, Kusimu. Ne batabani ba Nafutaali, Yazeri ne Guni, ne Yezeri ne Siremu. Abo be batabani ba Biira Labani gwe yawa Lakeri omwana we, era abo be yazaalira Yakobo. Obulamu bwonna bwali 7. Obulamu bwonna obwayingira mu Misiri awamu ne Yakobo, obwava mu ntumbwe ze, obutassaako bakazi b'abaana ba Yakobo, obulamu bwonna bwali 66. Ne batabani ba Yusufu abaamuzaalirwa mu Misiri baali bulamu 2. Obulamu bwonna obw'ennyumba ya Yakobo obwayingira mu Misiri bwali 7. N'atuma Yuda okumukulembera eri Yusufu okulaga ekkubo mu maaso ge erigenda mu Goseni. Ne batuuka mu nsi y'e Goseni. Yusufu n'ateekateeka eggaali lye n'ayambuka okusisinkana Isirayiri kitaawe mu Goseni. Ne yeeraga gy'ali, n'amugwa mu bulago, n'akaaba amaziga mu bulago bwe ekiseera ekinene. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, kaakano kanfe, kubanga ndabye amaaso go ng'okyali mulamu. Yusufu n'agamba baganda be n'ennyumba ya kitaawe nti, naayambuka ne mbuulira Falaawo ne mugamba nti baganda bange n'ennyumba ya kitange abaali mu nsi Kanani bazze ewange. Era abasajja be basumba kubanga balunda nte, era baleese endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina. Awo olulituuka Falaawo bw'alibayita, bw'alyogera nti emirimu gyammwe ki? Mwogeranga nti abaddu bo baalundanga nte okuva mu buto bwaffe okutuusa leero. Ffe era ne bajjajja baffe mulyoke mutuule mu nsi y'e Goseni, kubanga buli musumba kya muzizo eri Abamisiri. Olubereberye essuula 47. Yusufu n'alyoka ayingira n'abuulira Falaawo n'ayogera nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse bavudde mu nsi ya Kanani. Era laba bali mu nsi y'e Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleetera Falaawo. Falaawo n'agamba baganda be nti, emirimu gyammwe ki? Ne bagamba Falaawo nti, abaddu bo basumba, ffe era ne bajjajja baffe. Ne bagamba Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi, kubanga tewali muddo gwa bisibo by'abaddu bo, kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Kale nno kaakano tukwegayiridde, abaddu bo batuule mu nsi y'e Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazze ewuwo. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go. Awasinga obulungi mu nsi tuuza awo kitaawo ne baganda bo, batuule mu nsi y'e Goseni. Era obanga omanyi ku bo ab'amagezi,
kale bafuula abakulu b'ente zange. Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Falaawo n'agamba Yakobo nti, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwo ziri mmeka? Yakobo n'agamba Falaawo nti, ennaku ez'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 13. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bwa bajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa, n'ava mu maaso ga Falaawo. Yusufu n'atuuza kitaawe ne baganda be n'abawa obutaka mu nsi y'e Misiri, awasinga obulungi mu nsi ya Lameseesi nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ekika kyonna kya kitaawe n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. Ne wataba mmere mu nsi yonna, kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi y'e Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani, ng'abaguza eŋŋaano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Effeeza yonna bwe yaggwa mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani, Abamisiri bonna ne bajjira Yusufu ne boogera nti, tuwe emmere, kubanga kye tunaaba tufiira mu maaso go kiki? Kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti, muweeyo ensolo zammwe, nange n'abaweeranga ensolo zammwe effeeza bw'eribabula. Ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe. Yusufu n'abawanyiisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi. N'abaliisiza emmere omwaka ogwo ng'abawanyiisizza ensolo zaabwe zonna. Omwaka ogwo bwe gwaggwaako ne bamujjira omwaka ogwokubiri. Ne bamugamba nti, tetuukise mukama wange ng'effeeza yaffe yonna yaggwaawo, n'ebisibo by'ensolo bya mukama wange tewali ekisigaddewo mu maaso ga mukama wange, wabula emibiri gyaffe n'ebyalo byaffe. Kye tunaava tufiira mu maaso go kiki? Ffe n'ensi yaffe era. Tugule ffe n'ensi yaffe n'emmere. Naffe n'ensi yaffe tuli babaddu ba Falaawo. Tuwe ensigo tube abalamu tuleme okufa, ensi ereme okuzika. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri, kubanga Abamisiri baatunda buli muntu ennimiro ye, kubanga enjala yabayingirira. Ensi n'efuuka ya Falaawo, n'abantu n'abajjulula, n'abassa mu bibuga okuva ku nsalo y'e Misiri w'ekoma okutuusa ku nkomerero yaayo endala. Ensi y'abakabona yokka gy'ataagula, kubanga bakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo, ne balyanga omugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga. Kyebaava balema okutunda ensi yaabwe. Yusufu n'alyoka agamba abantu nti, laba, ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba, ensigo zammwe ziizino. Yusufu n'alyoka agamba nti, laba, ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba, ensigo zammwe ziizino. Munaasiganga ensi, era olulituuka bwe munaakungulanga, munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano, n'ebitundu 4 bye binaabanga ebyammwe, okuba ebyokusiga ennimiro n'okuba emmere yammwe, era n'ab'omu nnyumba zammwe n'okuba emmere y'abaana bammwe abato. Ne boogera nti, otuwonyezza mu kufa.
tulabe ekisa mu maaso ga Mukama wange, era tuli babaddu ba Falaawo. Yusufu n'ateeka etteeka eryo ery'ensi y'e Misiri ne leero. Falaawo okuweebwanga ekitundu ekyokutaano, naye ensi y'abakabona yokka ye taafuuka ya Falaawo. Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri, mu nsi y'e Goseni. Ne bafunira omwo ebintu, ne baala, ne beeyongera nnyo. Yakobo n'amala emyaka 17 mu nsi y'e Misiri. Bwe zityo ennaku za Yakobo, emyaka gy'obulamu bwe, zaali emyaka 147. Ebiro ne bitera okutuuka, Isirayiri byagenda okufiiramu. N'ayita omwana we Yusufu, n'amugamba nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, nkwegayiridde, teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange, onkolere ebyekisa n'ebyamazima. Tonziikanga nkwegayiridde mu Misiri, naye bwe ndyebakira awamu ne bajjajja bange, onsitule onziye mu Misiri, onziike mu kifo kyabwe eky'okuziikangamu. N'ayogera nti, ndayirira. N'amulayirira. Isirayiri n'avunnama emitwetwe. Olubereberye essuula 48. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, ne bagamba Yusufu nti, laba, kitaawo alwadde. N'atwala naye abaana be abasajja bombi, Manase ne Efulayimu. Ne bagamba Yakobo nti, laba, omwana wo Yusufu ajja gy'oli. Isirayiri ne yeekakaabiriza n'atuula ku kitanda. Yakobo n'agamba Yusufu nti, Katonda omuyinza w'ebintu byonna yandabikira e Luzi mu nsi ya Kanani. N'ampa omukisa, n'aŋŋamba nti, laba, ndikwaza, ndikwongera, ndikufuula ekibiina ky'amawanga, era ndiwa ezzadde lyo eririddawo ensi eno okuba obutaka obw'emirembe n'emirembe. Ne kaakano abaana bo abasajja bombi abaakuzaalirwa mu nsi y'e Misiri nga sinnakuggyira mu Misiri bange. Efulayimu ne Manase banaabanga bange, nga Lewubeeni ne Simyoni. N'ezzadde lyo ly'onoozaalanga oluvannyuma lw'abo linaabanga liryo. Banaatumibwanga erinnya lya baganda baabwe mu busika bwabwe. Nange bwe nava mu Padani, Laakeri n'anfaako mu nsi ya Kanani mu kkubo, nga wakyaliyo ebbanga ddeneko okutuuka ku Efulasi. Ne muziika eyo mu kkubo erigenda e Efulasi ye Besirekemu. Isirayiri n'alaba abaana ba Yusufu, n'ayogera nti, bano be baani? Yusufu n'agamba kitaawe nti, be baana bange Katonda be yampeera wano. N'ayogera nti, baleete, nkwegayiridde. Nange n'abasabira omukisa. Era amaaso ga Isirayiri gaali gazibye olw'obukadde, n'okuyinza teyayinza kulaba. N'abamusembereza, n'abanywegera, n'abawambaatira. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, nali sirowooza kulaba maaso go, era laba, Katonda andabisizza n'ezzadde lyo. Yusufu n'abajja mu maviivi ge wakati, n'avunnama amaaso ge. Yusufu n'abakwata bombi, Efulayimu n'omukono gwe ogwa ddyo awali omukono ogwa kkono ogwa Isirayiri, ne Manase n'omukono gwe ogwa kkono awali omukono ogwa ddyo ogwa Isirayiri, n'abasembeza gy'ali. Isirayiri n'agoola omukono gwe ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu ye muto, n'omukono gwe ogwa kkono
ku mutwe gwa Manase, ng'atereeza emikono gye ng'amanyi, kubanga Manase ye yali omubereberye. N'asabira Yusufu omukisa, n'ayogera nti, Katonda wa bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, gwe baatambuliranga mu maaso ge, Katonda eyandiisanga ennaku zange zonna okutuusa leero, malayika eyanunula mu bubi bwonna awa omukisa abalenzi, n'erinnya lyange lituumibwenga ku bo, n'erinnya lya bajjajja bange Ibulayimu ne Isaaka, era bafuuke ekibiina ekinene wakati mu nsi. Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'anyiiga. N'asitula omukono gwa kitaawe okuguggya ku mutwe gwa Efulayimu okugussa ku mutwe gwa Manase. Yusufu n'agamba kitaawe nti, nedda, kitange, kubanga oyo ye mubereberye, ssa omukono gwo ogwa ddyo ku mutwe gwe. Kitaawe n'agaana, n'ayogera nti, mmanyi mwana wange, mmanyi. Era naye alifuuka ggwanga, era naye aliba mukulu, naye omwana waabo ye alimusinga obukulu, n'ezzadde lye liriba mawanga mangi. N'abasabira omukisa ku lunaku olwo. N'ayogera nti, mu ggwe Isirayiri anaasabanga omukisa, ng'ayogera nti, Katonda akufuule nga Efulayimu ne Manase. Efulayimu n'amusoosa Manase. Isirayiri n'agamba Yusufu nti, laba, nfa. Naye Katonda anaabanga wamu nammwe, alibazza nate mu nsi y'abajjajja bammwe, era nkuwadde ggwe omugabo gumu okusinga baganda bo, gwe naggya mu mukono gw'Omwamoli n'ekitala kyange n'omutego gwange. Olubereberye essuula 49. Yakobo n'ayita abaana b'abasajja, n'ayogera nti, mukuŋŋaane ndyoke mbabuulire ebiribabaako mu nnaku ez'enkomerero. Mukuŋŋaane muwulire, mmwe abaana ba Yakobo. Muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni, gwe oli mubereberye wange, buyinza bwange era amaanyi gange mwe gaasookera. Ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga. Omulebevu ng'amazzi tolisinga, kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagowaza. Yalinnya ku kireeri kyange. Simyoni ne Leevi baaluganda. Ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe emmeeme yange, tojjanga mu lukiiko lwabwe. Gwe ekitiibwa kyange, teweggattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe, kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda bo banaakutenderezanga. Omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakutamanga mu maaso go. Yuda ye mwana w'empologoma. Olinje mwana wange ng'ovudde ku muyiggo. Yakutama yabwamanga empologoma, era ng'empologoma enkazi ani anaamubuusa. Effumu lya kabaka teriivenga ku Yuda, newankubadde omugo gw'oyo afuga teguuvenga wakati mu bigere bye, okutuusa Siiro lw'alijja, n'oyo abantu gwe banaawuliranga, ng'asiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu, n'omwana w'endogoyi ye ku muzabbibu ogusinga obulungi. Yayoza ebyambalo bye n'omwenge, n'engoye ze
n'omusaayi gw'ezabbibu. Amaaso ge ganaamyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaatukulanga n'amata. Zebbulooni anaatulanga ku ttale ly'ennyanja, anaabanga omwalo gw'amaato. N'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isakaali y'endogoyi erina amaanyi, egalamira awali ebisibo by'endiga. N'alaba okuwummula nga kulungi, n'ensi nga yakwesiima, n'akutamya ekibegabega kye okusitula, n'afuuka omuddu alagirwa emirimu. Ddaani anaasaliranga abantu be emisango, ye nga kye kika mu bika bya Isirayiri. Ddaani anaabanga musota mu luguudo, embalasaasa mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo, n'okugalanjuka eyeebagadde n'agalanjuka. Nindiridde obulokozi bwo, Ayi Mukama. Gaadi ekibiina kirimunyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Mu Aseri emmere ye eneebanga ngimu, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Nafutaali y'empewo esumuluddwa, ayogera ebigambo ebirungi. Yusufu ly'ettabi eribala ennyo, ettabi eribala ennyo awali oluzzi. Abaana be babuna bbugwe, abalasa obusaale baamunakuwaza nnyo, baamulasa, baamuyigganya. Naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi. Eri emikono gy'omuyinza wa Yakobo, omuvu omusumba ejjinja lya Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna, anaakuwanga omukisa, omukisa okuva mu ggulu waggulu, n'omukisa okuva mu nnyanja egalamira wansi, n'omukisa okuva mu mabeere n'oguva mu lubuto. Omukisa gwa kitaawo gusingidde ddala omukisa gwa bajjajja bange, okutuusa ku nsalo ey'enkomerero y'ensozi ezitaliggwaawo. Gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu, ne ku bwezinge bw'oyo eyayawulibwa ne baganda be. Benyamini gwe musege ogunyaga. Enkya anaalyanga omuyiggo, era akawungeezi anaagabananga omunyago. Ebyo byonna bye bika bya Isirayiri 12, n'ebyo kitaabwe bye yababuulira, n'abasabira omukisa, buli muntu ng'omukisa gwe bwe gwali bwe yabasabira bw'atyo omukisa. N'abakuutira n'abagamba nti, ŋŋenda okutwalibwa awali abantu bange. Munziikanga wamu ne bajjajja bange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti, mu mpuku eri mu nnimiro ya Makupeera, eri mu maaso ga Mamule mu nsi ya Kanani, Efulooni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka obw'okuziikangamu. Eyo gye baaziika Ibulayimu ne Saala mukazi we. Eyo gye baaziika Isaaka ne Lebbeeka mukazi we. Era eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu abaana ba Keesi gye baabaguza. Awo Yakobo bwe yamala okukuutira abaana be, n'afunya amagulu ge ku kitanda, n'ata obulamu n'atwalibwa eri abantu be. Olubereberye essuula eya 50. Yusufu n'agwa ku maaso ga kitaawe, n'amukaabirako, n'amunywegera. Yusufu n'alagira abaddu be abasawo okukalirira kitaawe. Abasawo ne bakalirira Isirayiri, ne bamala ennaku 4 nga bamukalirira, kubanga bwe zityo ennaku ez'okukaliriramu bwe zenkana okuzimala. Abamisiri ne bamala ennaku 7 nga bakumya olumbe ku bubwe.
Awo ennaku ez'okumukaabira bwe zaggwa, Yusufu n'agamba ennyumba ya Falaawo nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso gammwe, mbeegayiridde mwogerere mu matu ga Falaawo nti, kitange yandayiza ng'ayogera nti, laba nfa. Mu ntaana gye neesimira mu nsi ya Kanani mw'olinziika. Kale kaakano nkwegayiridde, nyambuke nziike kitange, era ndikomawo. Falaawo n'ayogera nti, yambuka oziike kitaawo nga bwe yakulayiza. Yusufu n'ayambuka okuziika kitaawe. Ne wagenda naye abaddu bonna aba Falaawo, abakadde, ab'ennyumba ye n'abakadde bonna ab'ensi y'e Misiri, n'ennyumba yonna eya Yusufu, ne baganda be, n'ennyumba ya kitaawe, abaana baabwe abato, n'endiga zaabwe, n'ente zaabwe, ebyo byokka bye baaleka mu nsi y'e Goseni. Ne wayambuka naye amagaali, era n'abeebagadde ku mbalaasi. Ne kiba ekibiina ekinene ennyo. Ne batuuka ku gguliro lya Atadi eriri emitala wa Yoludaani, ne bakubira eyo ebiwoobe bingi binene nnyo. N'amala ennaku 7 ng'akaabira kitaawe. N'abo abaatuulanga mu nsi, Abakanani, bwe baalaba nga bakaabira mu gguliro lya Atadi, ne boogera nti, okukaaba kuno kungi eri Abamisiri. Kyeryava lituumibwa erinnya Aberumizirayimu, etiri emitala wa Yoludaani. Abaana be ne bamukolera nga bwe yabalagira. Bwe kityo abaana be ne bamusitula ne bamutwala mu nsi ya Kanani, ne bamuziika mu mpuku ey'omu nnimiro ya Makupeera, Ibulayimu gye yagula awamu n'ennimiro, okuba obutaka bw'okuziikangamu eri Efulooni Omukiiti eri mu maaso ga Mamule. Yusufu n'addayo mu Misiri, ye ne baganda be, ne bonna abaagenda naye okuziika kitaawe. Bwe yamala okuziika kitaawe, baganda ba Yusufu bwe baalaba nga kitaabwe yafa, ne boogera nti, mpozzi Yusufu agenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola. Ne batumira Yusufu nga boogera nti, kitaawo yalagira bwe yali nga tannafa, ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, nkwegayiridde kaakano, sonyiwa okwonoona kw'abaganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola bubi, ne kaakano tukwegayiridde, sonyiwa okwonoona kw'abaddu ba Katonda wa kitaawo. Yusufu n'akaaba amaziga bwe baayogera naye, ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavuunama mu maaso ge, ne boogera nti, laba, tuli baddu bo. Yusufu n'abagamba nti, temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda. Nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, ng'era bwe kibadde okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya. N'abaliisanga mmwe n'abaana bammwe abato, n'abasanyusa, n'abagamba ebyekisa. Yusufu n'atuulanga mu Misiri, ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangaala emyaka 10. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu bannakabirye, era n'abaana ba Makiri omwana wa Manase baazaalira ku maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti, nfa. Naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno, okubatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange nga mugajja muno. Bw'atyo Yusufu n'afa, nga yakamaze emyaka 10. Ne bamukalirira, ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziikamu mu Misiri,
Ekita